omukulu abafudde oluusi vice president yabaddako kati eri basomesa kumbondo amaaso gamuli ku muwala oli omuwayi nze kankikupangire okimpangidde eronde kalaamu tokwatibwa nsonyi nonde kalaamu eri basomesa najalonde kalaamu ogenda okwerekereza ogenda okulaba maama lengera nkisula gwokubiri mpulira nfa sula nyekalamu mama sula oli omwala ayina entuula omwala atuula nga akataasa gwe basomesa musajja mukulu n'alabira ddala emitego gy'awalumbe nfudde gw'obadde ki kumba abadde emitego gy'awalumbe Miss Newell, I was just retrieving. Mbadde nnonda penso. You were Jonathan. Jonathan, don't you review for the class what we've discussed so? Lwaki totuwulira mu kibiina kye tubadde twogerako? Well, of course, if... Kituufu obadde twogera president waba afiiridde. Tetuddamu bibuuzo nga tutudde Jonathan. Tuddamu ebibuuzo nga tuyimiridde. Era ndimu okuyimirira. Wangi? My leg fell asleep. Okugulu kwange kugize. Put your weight on it. Okugulu kusanyaladde. Yimirira kukumu. Anti era kuno okumu kwe kusanyaladde. My other leg fell asleep. Kubanga ne kuno okugulu okulala. Then stand up and massage. Yimirira otunnyonnyole kye mbadde nsomesa losirwalirako. Kakati owedde agamba okugulu ki? Kugulu ki okwayimi? Nakwata ebitabo. Lwaki okwata ebitabo Jonathan? Olaga wa? Teeka eri ebitabo. Kumba obadde ayogera kugulu, obadde omusomesa olwajjawo ebitabo genda okwetegereza okutwakaala. Atwakadde! Firimu egenda maaso. Tutandika